Basewo ne banyabo nze Alhaji Latif Sebagala Sengendo owakawempe empya obe yagwanyiza ekifo kyo wa meya kawempe empya division 226 ku tikiti ya NUP. Ndi musajja wa NUP kasangwawo kayingo. Njala tusokwe mulungunya kwange eri abantu abo abefudde nti kakati be basalirawo NUP mu bifo ebyenjawulo. Njala okutusokwe mulungunya kwange nga kugenda eri chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi lwaki oyagala kuwamba obuyinza obwakakiiko kafa aka Election Management Committee ng'otuuza abantu ab'enjawulo mu makaago. Bw'omala obatuuza abantu ab'enjawulo n'ogamba bano baveemu abantu abalala abeesimbyewo nga temubayise. Yo obuyinza obwo wabujjawa? Kubanga Chairman Nyanzi oli candidate mu Kawempe South ne kati olwaleero weefudde nti gw'oyagala okusalirawo bannakawempe division ku bakansala ki balina okulonda, ku bameeya ki balina okulonda, ku babaka parliament ki balina okulonda. Kakati olwedde oli candidate naawe ogenda mu kakiiko osunsulwe kubanga naawe olina b'ovuganya nabo. Naye lwaki oyagala kuloosa ensi nti kati gw'osalirawo ekibiina? Obuyinza obwo wabujjawo obw'okutula mu makaago n'otandika okugamba nti bano baveemu nga totudde n'abo bennyini abeesimbyewo mu bifo ebyenjawulo. Twagala okulabula Chairman Nyanzi by'okola ne banno omulimu Mukulu Sserunjogi, Mukulu Ssemugomba nga mwenna basatu muli ba candidate. Ogamba nti mugenda kutandika okutiisa bannakawempe, okutiisa abantu abalala bonna abeegwanyisa ebifo. Nga mutandika okugyamu abantu nga temumaze na kukola nteekateeka yaffe emanyiddwa nga mu NUP. Tumanyi bulungi nnyo nti 40% eva ku kibiina okulaba biki eby'ekibiina eby'enjawulo by'okoze. Mwagyewo obumanyirivu obwo ogamba nti kakati bale bakoledde ekibiina era bano betusunsuddemu. 60% ya ground mwagyewo obuvunaanyizibwa obwo obugamba nti kakati ground eri ku 60% eri ku bano abantu be mwagala okutambula nabo. Lwaki mwagala okuteekawo embeera ey'abaana n'ebyana mu kibiina? Tetugenda kukkiriza bannakawempe okugamba nti mu abantu abavuganya abeesimbyewo ate mwagala okusalirawo abalala nga mwagala okutambula n'abo be mwagala. Njagala okutegeeza Bwana Nyanzi oli candidate nawe olina kusunsula busunsulwa mu mbeera zonna tugenda n'amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu ekawempe kye gaba gagamba kyekibiina kyaffe kikola kigamba. Tetugenda kukiza n'omulundi n'ogumu bantu bagenda kutuula basatu batuule mu maka enkiiko z'okyuziza mu makaago mpitirivu obungi. Naye nga bangi nnyo abeesimbyewo abavuganya bifo ebyenjawulo temubayise. Mulondamu bulonzi abantu ab'enjawulo ne mutandika okugamba nti gundi vaawo. Olaba abantu batandise n'okwerangirira ku mikolo. Ne babeera ku mikolo ne bagamba nti bannange ffe batusunsudde era ffe tulina kaadi z'ekibiina nga mwayise mitendera ki? Tetugenda kukkiriza nkola eyo. Chairman Nyanzi ejjooga eryo lyoyagala okuleeta mu Kawempe tetugenda kulikkiriza. Tuli bamalirivu nnyo, tuli ba NUP naye tetugenda kukkiriza.